mbadde wano nga ndowooza bintu bingi nnyo nga ndowooza ku musango guno gw'omwami ono gwe bayita Ali. Nkozeko investigation in actual sense nze ntaddemu ne ssente okunoonyereza nga njala ku studinga ngeri gye nsoma criminology. Njagala nnyo okumanya ekyabaawo kyekibaddewo naye ngenza okukola investigations okuzimaliriza nga mu byempuliddemu ebikyalabika nga ebituufu. Omukulu ono gwe bayita omukyala wa Hajji, oyo mukyala oyo yasibisiza Ali si mwangu. Mukyala mugezi, mugasi wa bitabo, ate ategeera kyaba alina. Takuwa mubiri gokka, aba akimye n'ebibyo. Bw'aba takimye ebiwowoolo n'omutima gw'onombuulira. Omuntu bw'alemwe lyerisooka, eryokubiri, eryokusatu, nga tugaseeko no n'abalala abagenda nga beewaana ku mikutu gino gimugatta bantu. Gwe n'omukwata n'omusisinkana n'oga ndi nfunye emaali. Mu abasajja b'Abuyisiraamu muve ku bakazi abaazaalako, ababa balemeddwa amaka amalyana n'ebintu ebirala. Nkwegayiridde, ate nkwegayiridde bw'omusanga mu kkubo oba ku muzikiti mutole essalaamu gale salaamu alaikum, omumalirizaawo tomugimalirayo ddala kubanga abamu babitundutundu. Naye amagezi ge gano, omukazi ng'oyo tomunoonyerezaako aba yakuloga kyenkanawa. Naye era kyemmanyi nti abakazi nnaku zino beetega, bakola ebintu, bakulaga ebintu, naawe n'osabbalala. Ali nkusabira Katonda akusumulule, essaala eno ekutuukeko, n'abasibe banno bagikuwe oba abantu abalala bagenza okukulaba, manyi nti ojja kuwangula. Musango naguyiseemu dda n'ebintu ebirala nabikwasiza poliisi. Investigations gye nafunye nahalinga investigation mwami Tugumya nanyambako era naye njagala kumwebaza. The private investigator akola kye bata counter intelligence. Ekyo kye tuve tukikola. Ne government can do counter intelligence on any officer who is liable kubanga ye muntu akolera government ya Uganda era nga asasula omusala gwa Uganda. N'emisango emirala nasala okukola ekyo kubanga gye nayongera nnyo okusoma about criminology, gye nayongera okusoma empadde omukisa okumanya n'okumanya ebintu. Ebintu ebimu we are just sophisticated because we can do counter intelligence. Anything they tell you, you go it. Ne government you can sue it. Iwawo oyinza obutagiwangula today n'emyaka egiddako abali baawo baligisasulira. Ate ne investigative officer naye osobola okumusuubinga kuba biri poliisi ali liable ku misango egyo gy'aba akoze. Kale Mukama abakuume, naye njagala muyige ekigambo kye bayita private investigation oba mugende mu starting criminology. Course gye ziri ku online osobola okumanya ebintu bingi n'osobola okuyambibwa. Ali ojja kuvaayo, nkimanyi nti ojja kusobola okuvaayo obanga DBP's office ekwasiza bulungi. Tusooka tunuulire Hajjati Zuura yani awo. Okay? Njagala tusookere. Hajjati Zuura ye mulungi, muwala mulungi, very beautiful. Mukazi oba mukyala mulungi. Mukyala mulungi. Mukazi mukulu tojja muyita muwala. Yafumbirwa emabegako omwami we eyasooka. Amanya olwokuba omwami tannavaayo, I will put his name out. Naye nga atambulira mu baabe basiraamu. N'azaalayo abaana bana. Kakati bw'azaala abaana abo abana baafunanga nnyo obuzibu n'omwami oyo. Era okulwana kyalinga kya buli lunaku. Ennyumi ng'ekaaba, it was a very violent marriage. Bwe yali afumbiddwa omwami oyo, last born ew'omwami oyo yali Nisha. Nisha ye muwala agambibwa okubeera the one in the picture agambibwa okubeera nti yatuusibwako ki obuzibu. Bwe yali olubuto lw'omuwala oyo ndoza ku myezi 8, omwami we oyo yamuzaalamu abaana abana. Lumu yatabuka n'akwata ekitiiyo n'akimutema mu mutwe gwe kapwa. Yali agwawuddemu era alina enkovu nnene nnyo wano bw'ati mu mutwe. Ani yatiya? Ani omwami yatiya omusala? Omwami yamuzaalamu abaana abana. Ye yamutiya. Yamutema ekitiiyo. Anti bakutema ekitiiyo. Era bwamutema ekitiiyo ng'ali lubuto n'agenda mu ddwaliro ne bamugyamu omwana. Kugamba nga tasobola kuhandolinga lubuto n'ekitiiyo mu mutwe. Ekitiiyo bakikubani Zuura. Hajjati. Kati bw'avaayo n'afuna omwami owookubiri. Ono wekitiyo n'amuta. Wekitiyo n'amuta. Ekitiyo kyabaawula. Era eyo gye yava omwami oyo
tebamanyiganye na muwala we last born gwe bamugjamu kati n'afuna omwami omulala zuula adiringira mu mipiira yali asuubula mipiira egy'emmotoka pireri firestone byonna ebyo kacaca ku Nalubwama Arcade Beni Kiwanuka business emipiira ye business yawe walino ne General Patsawe wonna ye kitasimbwa bonna ne Mandela no seba akyaliwo edduuka lya Spain erya Mandela likyaliwo kati bw'afuna omwami oyo era naye ne baguluba kati baba balina omwami oyo ye teyamuzzaako kitiiyo naye baba balina omwami oyo n'azaalayo abaana baki babiri kati bw'azaalayo abaana abo abaana nga balina hereditary disease genetic obulwadde obwo bubeera nti buva ku ono ne budda ne kwoli ne kwoli okay but because of respect sagala genda mbulwadde neze mutekedde otumanyi kati obeera mu bantu munnange otidde mutimu emani mukasakale sebo webale kakati omwami oyo bwe bakyankalanamu era bakyankalana ono n'ava mu bizinensi y'omwami nadda next door n'ateekawo edduuka y'emipiira okitegeera babadde bakola n'omwami we Hajji nadda next door n'atandika okukola same business business y'omusajja n'egwa kuba pikini but bwe baali baawukana alina akantu ke yakola yali yamuwolayo ku ssente ani awolani Hajji awola omwami namba 2 w'abaana babiri omwami naye Hajji amuwola ki ssente miliyoni 9 bwe yali azimuwola amukozesa endagaano nkuwoze ssente zange bwe batuka okwawukana ng'ayita abantu Hajji oyo alina Hajji omu ye erinnya lye njalyogera abadde nga muzadde we bamuyita Hajji Kalyango amubeererawo nnyo buli lwaba n'obuzibu oba nga waliwo ekitatambula bulungi oba ki ng'amuyita ng'akola ki nga batuula mu nsonga n'abalala bwe batuula mu nsonga nga bakkiriziganya nti ono asasulemu ne miliyoni 9 ng'oli ssente tazirina kati nga Hajji agamba ono alina ploti Hajji atambulira nnyo mu ttaka ono alina ploti era ploti kye tuba tukola tugibaliremu ssente ya mmeka ti ya 10 mwaga nga Hajji agenda mu banka nga yeewola miliyoni 3 ng'azireeta ng'aziwa Gaayi nga Gaayi amuwa ki ng'akola transfer ng'amuwa ploti njagala okkiryalingamukko ku bimu nti waliwo ebyogerwa nti Hajji yabba ettaka teyabba ttaka but baali bamusasula oli yali amubanja ba abagenda kwawukana Hajji neyewola n'atoopinga n'alitwala n'endagaano weeri ey'okuwola n'endagaano nga batudde mu lukuŋŋaana weeri okitegeera kati bw'avaayo eyo n'akwatagana n'atandika okubeera nga era asuubula mipiira nga kyakola ng'agenda waliwo kampuni bagita SMK Tires ya Hajji Kawalya ng'amuwa n'atunda n'azzaayo n'amuwa n'atunda yamukolera nnyo kati ye time gy'amitingiramu mu tabuliiki Hajji Mezwela ali oyo kifaananyi nga Hajji ayagala pikini omulala nti yalinayo kati bwamumiitinga ne batandika okubeera ki bonna nga baagalana along the way URA eneekwata container ya Hajji oyo container 3 zirimu bulinnya bwe bazikwata nga wabula abantu basuubuzi balina ekintu kye bakola nti Kasuku aba aleeta emipiira Jenkins amuwaayo miliyoni 10 Hajji Zuula ne bbaawe
ali mwizerwa n'abaana baabwe tebasasobola gyemalira yabavudde mu ngalo yafuuse ensonga yaki yansi yonna kakati kiba kikyamu okugibalekera. And in this I want to question, where is the police family protection unit? Where are you, the Minister for Internal Affairs, the one I shadow? Minister, webyobukumi munda mugwanga oluwa. Where are you, the Minister for Children Affairs? Omukulu Balamu nga bwe nagambye ali kubasibe banuupu ensonga eno emwetaagisiza ddala ebiri ebimukwatako ate byo tabifanako tabijjukira na kubijjukira nti ye minisita w'abaana kubanga tosobola kuleka famire eno kwetikka kati kizibu kino kyafuuse kinene nnyo kubanga kati kyogerwako ffenna naye nze nalabyemu ebituufu bye bino ebituufu biri nti waliwo omuntu gwe bayita Hajji ali Mezwera ne mukyala we Zuula era yamuwasa mu mateeka ekituufu nti Zuula yafumbirwa ng'alina omwana era Hajji n'abeera wakisa n'awasa omwana n'awasa omukyala n'agenda n'abaana be era n'atandika obbalabirira ng'abaana ababe ekirungi nti ne Zuula yasanga Hajji naye ng'alina abaana naye n'abamulererako ago mazima amalala omuwala ono bamusobyako nga tanneetuuka ekyo kyo kituufu ekigambo ani yamusobyako ekyo kye tutamanyi awo poliisi minisita awo poliisi welina okuvaayo neebuuliriza nayo oba tebannakimanya nti omwana ono embeera gy'alimu kati ennyamiza kubanga omwana oyo leero oyo naye nkyajja kuba mwana muki kijja kukwata ku mwana mulala kati ebigambo bingi buli ayogera abalangira omukyala nga bw'ayagala ssente bayinza okuba batuufu ne kati kijja tuuka ekiseera nga badefilers bafuuse bazibu ng'omuntu olumugamba nti oyo yadefilirinze omwana ng'akuteekako bakuvuma mu social media nti oyagala bintu kati ate omusango we gufuuka ogwa social media nkugambye n'atalinaamu busobozi buli awulira n'awulira emboozi ng'afunako oludda ng'adda ku olwo kati enkola eno ejja kuleetera okuba nti olaba twali tusaba palamenti emisango gy'okusobya ku baana abato kooti egiwozesezenga muki mukasirise mukafunda gye bayita mu kamera awatali kamera abaana bano baleme kubeera nti ensi ebalaba kubanga enkya bw'anaafungirwa tetwagala mwana ono yenisha ayimirire olunaku lumu okusaba akalulu bamugambe gwe kitaawo gwe yasobyako ekyo maama teyakirowoozezzaako nedda maama bw'abanga gwawaaba musango tomunenya kyenjagala okugamba nti social media is a real big crisis eri omwana w'omuntu nti kati ekigambo buli wokyogera kijja genda ate yo teyeerabira social media teyeerabira oba myaka emeka bino ebigambo gwe omwana w'omulembe guno alabye omanyi kyekitegeeza okukulira mu kamera bwoti ng'obulamu bwo bwonna buteereddwako kamera nti olwaleero nti oli aboggoledde mwana we nga kimbuna mu social media wonna banange mwegendereze nno ku nsonga enkulu nga zino ezikwatagana ku byaba mukyala n'abaana awaka waguddewo ekigambo ekinene bwe kiti nze nsaba ebintu bino biveeyo mu social media ate poliisi ebiyingiremu okulaba nti nno abaana bano bafuna obwenkanya bwe kibanga Hajji ddala yakwata omwana we abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira bibanga bamuwaayiriza Hajji ati yaba abonerezebwa ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira so mu byonna abaana bano baleme kwonoonekera mu zino ensonga abaana baleme zoonoonekeramu tusobole okulaba tisha feesi ye tetwagala kugirabako mu social media nisha n'oli munno omulala gwe bataddeyo alumiriza jo yagamba nti bituufu yaddayo n'agamba bibi enkyajja kufuuka omukyala olidde bakyali bato nnyo accordingly omukazi byayogera byokka
First of all, so kalo tunulira omuntu. That's why owekitiibwa Nakiwala yamubuuziza omwana ono wamuzaala mwani. Kitaawo omutuufu aliwo. Yaganyina okumwogera. Kitaawo oyo omwana omutuufu bamuyita Hajji Mutebi ali mu Ndeeba. Tamwogera na kumwogera, lwaki tamwogera? Omusajja yasooka yali mubi n'owokubiri, yali mubi n'owokusatu mubi. N'owokuna omusibye. Gwe mutuufu. Gwe mutuufu. Omusajja yakuwasa embaga ewammwe n'akwanjula. N'abaana bo bana nga bato. Bamaze nabo emyaka n'emyaka. Bwajja n'abaana nga bato. Yabakuziza yabaweeredde yabawadde buli kimu. Omusajja ebbanga lyonna lyabadde naawe yakuwa amaka emutunde mabega ba poliisi wagaana ogasulamu n'oyagala gatunde. N'akuwa amaka amalala n'omugamba tajja gasulamu. N'omugamba mpozi agatunde. N'omugamba agende ewuwo. N'akwata ewuwo n'azimbawo kalina semusi bbiri ezo z'osolooza. Gwe nannyini ttaka omusajja ateekako ebizimbe. Ng'oyagala okumufuuwaza ng'eyamuwasa era nga bwe kitambula kati. Ensi eraba nti Hajji baamuwasa. Hajji yazimba ebyo ebizimbe byonna by'osolooza. Omukazi yakasibwa emirundi egisukka ne mu 5. N'obamukwatako n'ogw'obutujju. Omukyala oyo yakasibwa emirundi egisukka mu 5 nga n'ogw'obutujju kweguli. Yakasibwa amabanja n'emiliyoni Hajji akasasula emiliyoni z'atamanyi muwendo. Lwa mukyala we lwa ssente, buvuye wa ssente, eva mbeera za ssente. Buli lwamukwata abeera mu mbeera za ssente. Amaziga ge gali ku ngulu nnyo era yagatulaininga agayina. Era ye simpase ye gyakaabya. Ne wabeera wa bodaboda n'amuvuga. Ayinza omuga anyimirizaako awo ne yeekwagwa n'asika engoye nti bandepinze. Oyo omukyala gw'olaba. Omukyala ebibuuzo bye byonna ebintu bye tebikwatagana na by'abaana. Abasajja bonna basatu baali babi n'ono mubi. Abantu beesibye ku ssimu Hajji gye baamukubira ng'ali mu kkomera. Obulimba bw'omukyala ono buli ludda wa? I never stand. I don't have that legs to stand with this lady. Omukyala ono yagamba nti Hajji poliisi temukwata. Bw'atuukayo nga bamuta. Omusajja amaze 10 days ku poliisi nga banoonyereza. Poliisi yewa wane Kajansi 10 days. Omusajja ali munda. Ne bamujja ne bamutwala e Natete for 5 days. Ne bamujjako omusaayi, ne bamujjako buli kintu nga tewali wadde akakwate n'enjagajaga matajina mu mubiri. Enjaga omukazi gy'ayogerako. Enjogera y'omukazi yonna ya kibibbi. Mbw anywa enjaga ayimuka n'anywa ebidagala bye, mbw atambula ekyo n'anywa ebidagala bye. Oyinza tukuba tomanyi bbaawo ddagala lyanywa. Bw'aba anywa lya siriimu. Mbw ate enjaga katagiteeka ku kyayi awo kyere. Oteeka otya omuyaga mu baana. Mukazi gwe wetaaga kunoonyerezako na kusiba. Ekyokubiri, wakoze obulima nti omusajja si mukwate. Omusajja amaze ekigo wiiki namba. Ekigo ku prison a full week. Kyokka walaza abantu sympathies nti omusajja si mukwate. Omusajja yakuba essimu omusirikale w'alina mulumbye eyamuwa ku ssimu. Nsooka okukwata on the social media njo saasobodde kubeera mu meeting nga ndi mu kunoonyereza. Simala kwogera ku kintu kyovala nagana okusitandinga n'omukazi oyo luli nga tebigatta. Omusirikale bamuyitaani eyamuwa ku ssimu akubire. Nagamba mukyala wange oyagala ki jangu twogere. Lwaki onteeka mu bulamu buno wentaba wendisuza mu short. Omusajja alina emyaka 50 tasibwanga wadde. Tasibwanga kuwadde ku buno bupoliisi obutono bukyanga bubeerawo. Talina musango. Abatamanyina kkomera bwetuna wadde bweriwunya. Kyovona yamukubya n'amugamba oyagala ki? Era omukazi yadduka awo yagamba kanjije nga era ye audio yokka gyali yayagala okumuggyako. Nadduka n'agenda. Yagala n'ebiwandiiko. Nga ayagala emiliyoni 30 nga ayagala ennyumba y'emutundwe nga ate miliyoni 3 agagala mu kashi. N'atuuka n'okubalayiza mu mwaka 15. N'asalako n'asaba 2. Naye ng'agasaba lwaki omusajja amugamba oyagala kinfuna emirembe. Enakku omusajja n'aganaga munjo n'alaba ng'omukazi agala kumubba. Nga bano bagenze bamaze n'okusayininga ne bakyema ne banne bamaze okusayininga. Bamutwalidde katekeko signature. N'aloba. Omusajja n'agaana. Omusajja bwe yagaana kwe kuteeza audio zekwasanga sympathy. Mukaabi mulungi.
anane we yakabira era Hajji n'asasula milioni 5 mu meka nga bamubanja yatunda awe uwe wenyini ekajjansi yasalako n'atunda byabugagga byenjogera mbinako obukakafu wasibyo tawuka yes era bino ebintu njagala bigende eri abakulu bonna bakwasaganya ensonga zino abaana b'abantu bangi bali mu makomera abaana bali ekitalya abaana bali eruzira abaana bali ekigo abaana b'abantu bali mu bukomera 75% buli gwosangayo musango gw'abakazi musango gw'abaana musango gwa lepu lwa bintu oli abayagala bintu byo ennaku z'omwezi ennyini zayogerako omusajja mbu yakwalipinga omwana mu second term yali Juba ne risiti ze basi weziri omusajja alina edduuka ejjuba nina n'emikwano gye gikolerayo Hajji Muzamiru namubuuzizza ne risiti ne bazinkuba ne bazimpereza nze ntegeera omulimu gwe tulina program eyitibwa unveiled experience eyakojja Mutebi oyo omwana lindako malayo SPD nze njagala nkubulira abaana 75% abantu abali mu makomera misango egyo bwe gityo kufojinga kwagala kubba abantu byabugagga byabwe abantu ababyeko ebyabugagga nze ne mukwano wange Seka Umaru bamusiba ekisibya Seka Umaru omwana gwe bagamba mbu yakukusa omwana DPC mulamba yavuga emotoka ina nono omwana waka omwana yalyamu era abantu abayamba muve ku baana okuyamba abana b'abantu bobo yambira mu distance agamba fe yes nange kenyini na nyera njagala umulengobe abawumula njagala bawumulengobe togoba ngenda goba ono mwana gwembale nambe gwe yaganya okusoma nga model school fees nazikweka gwe nazizaayo nagende ewaabwe nenkwata school fees nenzwakitawe nazirya jajjawe nemugwa uniform senza uniform nebaza namusanga atambuza bigere nemugulire nembawaseneze engato nazo bazirya nani ngenze ku kyalo okuziika nanzirayoko nani netaka lyengula nembabuza omwana namuwa school fees lwakitasoma ti sente bazirya omukane kanganjagala gena naawe nenkaita nenkateka mu ssomero nsambya wali essomero eryebbeyi sasomero 2 w'emitwalaga sinza muzaala simunya akakwata ekitabo tangu ndanga kutabo tampa kuki nakuta school fees nenzi bwana zikweka mu bbaga bino byenkeera badda mu buliri badda ku game badda ku masimu badda ku zino tabu zatugula nene waka TV nza sinduka sina budo dairanga ngenda ku office ngenda mirimu miranga ngenda ludawa ngogenda kusula moto abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu byenjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.